NRM yatambulira ku misaayi gy'abaana ba Buganda, ku goodwill ya Buganda, ku geographical location ya Buganda, ku history ne profile ya Buganda. Nebalyamu olukwe. NRM be yasooka okulyamu olukwe baali Baganda. Kuba baali n'entegeeragana okuliza obwa federo n'obwa Buganda. Bingi mbiwulidde engeri Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gye yagaanyemu emmotoka eziweredde bakabaka bonna okwetoolola Uganda. Bingi ebika by'amaziga. Abaana ba Buganda bangi bafudde, naye nga bafudde mu nfa regime. Bingi ebyasuubizibwa nga bakyalina mu nsiko ebitatuukiddwako. Ebintu by'obwakabaka bwa Buganda bingi ebyatwalibwa. Ettaka lya Buganda lingi erigenze. Ssaabasajja Kabaka abaana bangi abavundira mu makomera emyaka n'ebisiibo abimanyi byonna ebigenda mu maaso. Abaganda bangi abakoze emmengo abamuliddemu olukwe bangi abamanyi. Bingi byinza okulowoozaako. Ssaabasajja Kabaka emmotoka yazigaanye. Lwaki yazigaanye? Nze Eke Master Magawo Muzindalo. Video soko jimpere ekigalo. Tugenda kutambula mpola mpola otegeere ensonga. Nze Eke Master Haji Abudu omusomi w'edduwa ntambula naye nsimbudde bwenti. Ne babakolanga enkoko. Okuyisuulira akasooli ako. Ne baba bagezi nnyo ne baga nti ffe tekijja kusoboka. Bwe tutitebwa twakkiriziganya. Ne babatandika basuula omwomu. Ate engeri gye tweyagaliza bwe basuula oli gwe ng'oyingirawo. Olowooza oli muganzi. Naawe nga bakulya ng'oli ayingirawo. Bakikoze emirundi mingi. Bajja bali ono bagale baga olwatani maama na sirwe luno ne batandika okulabuka. Era ne bakozesa institutions zaabwe until those institutions were weakened. Some of them were eaten. Ngera purpose ya kusanya wani Buganda. But there is no Uganda without Buganda. There is none. Osibye otya mukwano gwange ampuliriza? Osibye otya nno yonna gy'osinzidde okubeera nga otuwuliriza n'okubeera nga otugoberera ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka. Nange Eke Master nanyini bwino emabega w'omuzindalo. Maze okubeera nga nterera bingi by'ogenda okuwulira ne by'ogenda okulabako, oba oliawo ebika by'amaziga era ebyennyamiza muganda wange Kakeeto, okusinziira wali mu ggwanga erya UK President amaze okubeera nga ayolekedde eggwanga erya South Africa. Bingi bye tugenda okubeera nga tutegeera. Nange Government Video soko ogimpere ekigalo. Kakati ompya ajja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe tusumulule ebigambo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nga sinaba kubeera nga nkuwa eggulire eddala lyonna kubanga mangi agakira wano gogenda okubeera nga otegeera, naye sooka omanyi gano Ssaabasajja Kabaka yagaanye emmotoka. Lwaki yazigaanye? Babyogedde mbiwulidde nti Ssaabasajja Kabaka yabagamba tebalina kubeera nga ye bamuwa buwi, yalina okubeera nga atonera abantu be. Kituufu, naye nga waliwo ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka ebintu bino yabigaanye. Baali bakyali mu nsiko mwenna mukimanyi Ssaabasajja Kabaka y'omu eyali nnyinyi nava mu ggwanga erya Bungereza n'ayolekera Uganda n'atuuka ku front line ng'Abaganda amaanyi gabaweddemu. Era Ssaabasajja Kabaka okujja ku lutabaalo yaleetebwa Mwami Museveni n'amugamba jangu nnyambe omatiza Abaganda nti batuukayo entebe mu ntebe ebintu bigenda kutambula bulungi. Ampuliriza. Ssaabasajja Kabaka n'ayingirawo ku lutabaalo, yatuuka ku lutalo n'agamba Abaganda temuggwa maanyi temuggwa musuubi, ebirungi biri mu maaso. Wabula nga newenjogerera essaawa zino ebimu ku byateesebwako mu Kasaka obibuuza Ali Haji Nadduli akunnyonnyola akawunvu n'akagga akugamba tebituukibwangako. Mwalimu okwebwa Buganda Federo yagaanira ddala, era nga newenjogerera essaawa zino ebituuse ku Buganda, ebituuse ku baana ba Buganda bingi nnyo, nga ne Buganda yennyini Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'agamba mu bigambo bye nti Obuganda abasajja babusaanyaawo. Era twagenda okulaba nga maapu zifuluma nga mulimu North ne South Central, kakati nga kitegeeza nti Buganda emaze okubeera nga esaanyizibwawo. Ssaabakatikkiro yavaayo n'akakasa ensi tewali agenda kuggyawo Buganda. Buganda ogenda gitwala Zimbabwe, Buganda ogenda gitwala Congo, oba ogenda gitwala Zanzibar. Kakati nga Katikkiro yayogera ebigambo ebyo, naye nga maapu zimaze okubeera nga zifulumizibwa eziraga nti Buganda emaze okubeera nga esangulwa ku maapu.
olulimi oluganda lwawerebwa mu masomero gano agafa aga Buganda kyokka nga olulimi oluganda ampuliriza lwalinga ku syllabus nga lwateekebwako era ng'okwetola Uganda yonna lumanyibwa era bw'otambula mu Uganda mwonna tewali lulimi lwogerebwa mu Uganda kusinga lulimi luganda ne bw'ogenda eggulu ne bw'ogenda Mbale ne bw'ogenda Malaba ne bw'ogenda eri wansi ekyotera ne bw'ogenda ku Gatuna ku boda ey'e Rwanda oluganda balwogera omusajja yagamba oluganda lulina okubeera nga luva ku syllabus lusobole okubeera nga oba oliawo Ssaabasajja Kabaka n'ebintu bye bitandika mpola mpola okubeera nga bisebengerera Ssaabasajja Kabaka onali mwena mutebe okubiri mwena mukimanyi embeera gyawangaliramu si ennungi eri awo abaana ba Buganda bangi abaavuwaziddwa abaana ba Buganda bangi abattiddwa abaana ba Buganda bangi abasibiddwa nga olwona abamaze emyaka 7 olunaku olwaliro bugenda okuwulira mukwano wange ampuliriza nga bano baabamma okubeera nga bajja okwozesebwa yadde okuwulirwa omusango gwabwe yadde sekendi n'emu yadde dakika n'emu emyaka 7 nga baasibwa nga tewali amanyi kiki kyabasibya bazza omusango bate bazza musango omuntu yena n'akwatibwa n'amala emyaka 7 nga taleeteddwa mu kkooti kyannaku nnyo kyewuunyisa Buganda abaana babaavuwazza emwanyi bagisudde Ssaabasajja Kabaka si musanyufu buli ekigenda mu maaso akiraba buli ekitambula akiraba tolowooza nti tabimanyi abaana ba Buganda baavuwaziddwa bangi kati nga sinaba kubeera nga nkwongera mukwano gwange ampuliriza mu mawulire amalala g'onnaku olwaliro maama oli mu ggwanga lya Switzerland sooka olaba abasajja bano engeri gye basosolamu Abaganda erinnya kasaliberako nti Muganda gwe ng'omaze okubeera nga ososolwa sooka oli akatambi kano nkwegayiridde kawanvumu nkwegayiridde kamaleeyo owulire amannya agasosoddwamu owulire amannya agagobeddwa ku kyalo owulire amannya agalekeddwawo ng'Abaganda oba Omuganda yasenga ku kyalo mu mwaka ogw'olukumi nga mu 1994 naye nga amugobawo oba yasigaddewo aze emyaka gya 2000 bigambo bibino nsimbudde ampuliriza Haji Abudu omusomi w'eddwato mwerabira mukubireko ng'olina embeera okusumbwa ne bwoba oli bweru wa Uganda onajja kukutaasa kyogedde public ne bwe yaje papa kangende ku nsonga y'omwami oli tuyite mu PDM gye muliko n'ebikwatagana mwaleeta emyoga ne muleeta PDM mwe mu gavumenti mugaba akakadde kamu buli muntu we ziba zituuse muluka basobole abalina bwe basobola okutandikawo basobole okutandika batambule omwami ono yenkalubo Lawrence bwe mba temwamulabyeko kayija mubadde bize nnyo yabadde nnyo mawulire namulayi Lawrence leo takatu ka Lawrence muno oyinza okukasaawo ebbali walinga kuba ninayo ne Lawrence omulala eri yabaddeko ne ku telefayina wano Lawrence oyo yabadde ne ku telefayina wano n'akaaba n'amaziga PDM zizo emirimu gyayo yennyini very good yoyo yennyini yatudde wano ejo gye emirimu gye gyalimu Lawrence Nkalubo alina enkoko eziwera emitwalo 2 ez'amaggi President agaba kakadde teri kakadde kayinza kukola ebyo ono amusanze ali establish mu Wakiso mwakola ebbaluwa eyo girekewo mpola sokoliko omutwe guli bamala ogirabako waggulu balaba gyeva headed paper anyway ngabo gireta nema Lawrence alina enkoko eziwera emitwalo 2 nema yamugambye abimenyewo aveewo abijewo sikuvaawo kuba ettaka lyaliko lirye siriryo tebamugobyewo naye bamugamba mbu teyafuna lukusa lwa nema kulunda nkoko zisoba mu 10 mbu bw'olunda abali eyo mwenna balunzi bannange ngamba buli kuba nange ndi mulunzi okumala ebbanga ddene nange mbadde kumenya amateeka ga nema sikiwulirangako kubanze bwe nali ntandika okulonda natandika n'enkoko 25,000 kati ate nema egamba kasita osussa 10,000 yeinoko ono ali mitwalo 2 nange nagamenya dda nalina emitwalo Lawrence ali mitwalo 2 honorable katumale ensonga eno abantu bagitegeere gye ndagako alina emitwalo 2 bamugambye abimenyewo naye ng'ekibimenyesaawo ate kyenatiddimu oba okenze kyenasensinze basooka mugamba nti bannayibba abaliwo bagamba ennyumba zaabwe ennungi wataddewo ebiyumba by'enkoko view yaabwe erabika bubi ku ttaka erirye project gyakola eyiye kyokka kinajja kutyo kyogera nzika nkyogere ayina neiba we omulala alunda ziwera emitwalo ng'emeka nga 10 baguma ayina enkoko ziwera emitwalo nga 10 ye tebamugambye kumenyawo biyumba bya nkoko ze tebirabisaawo bubi ezankalubo ze zirabisaawo bubi
PDM kijje muliko gye mulambula mu Wakiso nga bwe musanga abali established government yennyini ebitongole byayo begamba bali mu galeewo mwagala Nkalubo ku faamu ye agayo abakozi alinanga asatu mu basatu naye nalabye kiyamaani w'ekitundu ku lutambi lwe muladde mulaba ekya BBS badderaga enkoko bo baagaye nti asobya ne mu 1,000 ye abalaba akozesa ku faamu kiyamaani w'ekitundu yagaye nti abo bakola ku faamu ye si abalimira emmere ffe tulima emmere ffe tubaguza ne bodaboda zitambuza amagi nti buli kye baba baagala bwe kiti nti naffe ate tulina bye tusupplyinga ku faamu eyo ne tubeera nti tufuna emirimu ku faamu olw'okuba Nkalubo alina faamu eyo. Dr. Hilary muli mu PDM mwagala bakakadde kamu abalinga Nkalubo bo mwagala baggalewo eyo ye development gye mututte Wakiso nga ye Bagumo w'emikoko emitwale 10 taggalawo Nkalubo w'emitwale 2 yaggalawo nga n'ensonga mbwe ennyumba z'enkoko ze ku ttaka zirabisa bubi ekitundu bazizimbire arcade mpozi ekintu kino kikwasa ennaku kubanga zo kimanyi ndi mu agribusiness and value addition development kyakundeseza nti wekikwasiza ennaku ate kyo kyayongeddeeko nti mwami Nkalubo kwanze nakagendayo kati emirundi 3 okuva lwe yawandikira president nga bamuwadde ebbaluwa simanyi bazze nayo nenambula nti mwami Nkalubo ate ye abaddeyo emyaka nga 35 ne famire ye nga bamuvunaana bonna bakajja emyaka wakati w'ebiri n'esatu ye yasookayo ng'ensi temanyi nti balizimbayo nga bw'omanyi ebitundu by'Entebbe byali bibadde ennimiro bayitawo Bendegere n'agenda ne yeekweka wansi eyo n'asengayo 35 years kuba faamu yagitandika mu 2000 kitegeeza alundidde nga 25 years ate nga bagulawo 94 kitegeeza ki naye ate nga ekyekoze obi muganda wange omukulu akulira ekitongole ate nga y'omu ku baneiba ba Nkalubo wannema mwami akankwasa barirega akankwasa ekituleetera obuzibu nti waliwo ow'emitwale 10 tagambiddwako naye ate baneiba ba Nkalubo ate nga ye tali immediate wabula obeera wano n'olengera enju ye ng'etunudde mu Yankalubo mu faamu ya Nkalubo naye ate alina Nkalubo alina baneiba bamwetoolodde bo bonna baali mu meeting nga batugamba nti affe tetulina buzibu oyo musajja atuyamba atuwa amagi abaana bafayamba erosa agiyamba nga kwegamba alina kye tuyita social corporate responsibility mu kitundu kati nekiba nti kyafuuse ensonga enzibwa ennyo era ebenkontana ne enjiri ya president ey'abantu ogenda mu commercial agriculture omwami oyo yali muvubi abaali bavuba obubi nti era abo bakozesa abamu be bagobeddwa mu nnyanja ntwababuuza gwe obadde okolawa nali mu nnyanja ne batugobayo ne bankwata kati olw'okuba yali kyamaani w'abavubi nagamba bannange kambayigirize ndabe nga bagenda mu kulima n'okulunda so kyannaku nnyo era ebbaluwa gye nawandise nga omukulu antumye nagambye nti let's use logic and reasoning nti yes simanyi gwe nange kwe kusooka okutegeera etteeka eryo nga mwami Sajjira Bene bwagambye obumpimpi wabagaye tebannaye mukozese ku bwongo tufumiitirize nga tonagamba muntu kwe ebbaluwa nagirabye ng'egamba nkwadde ennaku 21 enkoko ezo zijjeewo ebiyumba bimenyewo obe ng'ozijjeewo naye enkoko ziri mu cages kubanga waliwo enkoko eziba enkyafu mukimanyi bulungi nti cage farming ennungi ne mu nnyumba yo ziteekamu nagenza okulaba enkoko ziri mu cages ziri very expensive agenda okundaga nga omusajja alina order ya mitwalo 10 endala egy'enkoko gy'aleeta ayagala kugenda mu mitwalo 10 abe nga asobola okusatisfyinga akatale kuba enkoko gyakoma okulunda enkoko ennyingi n'akufunamu amagoba yamaze okuzisasula mu biyinzika naye ate onamugamba ne zino eziriwo ebiri gikole ki gijjeewo kyova olaba bannayuganda ku luno nalabye bannaye solidarity emitimbagano gyonna gibadde gijjudde nga bayomba banyiivu yensonga lwaki yasobodde okuba ntitugituusa eri president naye ne baza mukama wange ngero omuzadde ow'ekisa yalagiriddewo omukungu wa NEMAS okayimirize byonna ebigenda mu maaso okuyimiriza faamu ya mwami Nkalubo okumuwa bifayini bibadde baprocessinga namutwala mu kooti bafune kooti order bajje bamenye omusajja ategeera so kikwasa ennaku abantu ababeera mu bifo Balilega si doctor is a doctor akankwasa kikwasa ennaku abantu abaweebwa emirimu nze simanyi naye kyengamba bannayuganda ne bannapanolisi kikwasa ennaku
nnyo okulaba nti gwe omuntu ojja n'osaba omulimu n'olobinga n'ogamba nja kukola bulungi gwe n'osalawo okujja nti okola omulimu nga bw'oyagala. Ekintu ekyo kibi nnyo, kireeta abantu okwekyawa, okunyiiga, kuba bwakikoze nkalubo buli alina enkoko n'atya nti bw'oweza 1000 tugamba mulime mulunde, bw'oweza 1000 leeta pamiti. Waliwo ebintu ebimu nga amateeka mangi, naye ate nyakyendaba enkoko we zireetedde nga zitta obutonde naye nga buli wempita mu Wakiso entoba zizimbiddwamu, abantu ebizimbe tebirina nema approval, abantu ebizimbe tebirina pulaani, abantu buli lutobazi buli mugga gw'omanyi Wakiso bw'oweetoolola. Naye so nga tugulawo oluguudo lw'Essentema nalabye ennyumba estate eziri mu mugga ng'ogenda wali e Bukasa kubanga president yaguddewo oluguudo Ssentema Bukasa paka Kakiri. Naye ng'ennyumba ziri mu ki estate eri mu mugga n'ogamba ezo ddala enkoko is the enkoko the biggest problem okusinga abazimba mu ntobazi n'abatema ebibira. Awo njagala bateesa bannange bongereko, naye nkuwadde si kituufu nti gavumenti yeyigganya Mwami Nkalubo, wabula omuntu akikola ku lwa interest ye ng'omuntu kubanga balunzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kakati no mukwano gange ampuliriza amamotoka agaganye olw'ensonga oba oliawo mpitirivu ennyo musajja wattu nga mulimu n'amawulire agoogerwa nti teyeetaya kimala okusinziira ku bigenda mu maaso. Akatambi kano koolaba ampuliriza abaana ba Buganda abamaze emyaka n'ebisiibo nga baasibwa. Bano tubategedde nti bamaze emyaka 7 nga bali mu kkomera, naye nga bano tebalinnyangako mu kkooti, era buli lunaku olw'ekkooti olutuuka abasajja bano b'abaana bano nga babajjako ku lupapula amannya gaabwe nga bagasangulako. Twebuuza lwaki bannayuganda bangi abazze nga baggalirwa mu makomera ne bagaana okubeera nga bawozesebwa, ne bagaana okubeera nga basalirwa, naye nga waliwo abali emabega w'ekintu nga kino oba oliawo okutwala ttaka lyabwe nga bakimanyi bano kasaba fuluma ebweru ettaka lyabwe tebajja kuddamu kubeera nga mukwano gwange balitwala oba ekintu ekirala kyonna oba ekyobugagga ekirala kyonna. Kaakati oluusi ne basiba abantu abo okubafiirako obufiizi. Sigambye nti abantu bano abamaze emyaka 7 mu nkomyo nga tebawozesebwa babasiba lwa ttaka. Ogenda biwulya butereevu nnyo oweewuunye ensi weetutuusizza. Maama w'abaana bano weewuunye. Bino byonna biri mu Buganda wano waffe e Masaka. Njagala ojjukire teweerabira nti ekibuga ekikulu ekya Buganda ye Masaka. Kaakati nno bwe kibanga bino byonna bituuka ku baana ba Buganda e Masaka, olowooza Ssaabasajja Kabaka alowooza atya? Tujja kutambulira nnyo mbuufu obwa Ssaabasajja Kabaka kubanga yenna mu nswa waffe ffenna gwe tumanyi oba oliawo gwe twebemberera ffenna gwe twetoolola. Kaakati nno nga mwakamala okulira ebijambiya ebyabalukawo mu bitundu by'e Masaka Gulete Masaka ne batematema abantu abakwata 20 bonna ne bafa ne basanjagibwa ne battibwa, era ng'emisango egyo gigenda okuvaayo nga bagitadde ku basajja Baganda Alani Sewanyana n'omugenzi kakati Muhammad Segirinya, era yafiira mu kkomera ku lw'okutematema Abaganda mu bitundu ebya Buganda mu kibuga kya Ssaabasajja ekikulu ekya Buganda nga MP ali mu Kampala omuganda ate nga musiraamu y'omu ku ebyo. Kakati amanyirwa nga Muhammad Segirinya n'atuuka n'okubeera nga mwana wa Buganda nga naye yafa mu ssaga eyattira mwe baatematemera abaana aba Buganda n'abazeeyi aba Buganda nabo ne babeera nga baafa. Mukwano gwange ampuliriza abaana bangi abagobeddwa ku nnyanja aba Buganda, ennyanja ezisinga eziri wano mu Buganda abasajja baazitwala dda. Kakati nga gwe Munnayuganda tokyalina wafuuka momboze. Kati bino byonna Ssaabasajja Kabaka bw'abiwulira ampuliriza tasobola kubeera nga musanyufu kubanga ono musajja wattu kyandibanga n'obwogerero alina butono nnyo. Njagala nsooka nkutwale butereevu nnyo mu mboozi eno eya Fiona Ayalo, mukyala wa Nganda, wali eri e Masaka emyaka 7, emyaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ng'omwagala we yasibwa
naye nga bw'obabuuzayo kye bamuleeta mu kkooti bonna amaaso myamyamya amatama ntengo njereere. Olunaku lw'eggulo lwakulaze emboozi ya Jimmy Nganda ne muganda we Charles Nalumoso abamaze emyaka 7 mu kkomera Masaka nga tebawozesebwa. Mukyala Nganda Fiona Alayo yeekubye mu kkomera n'obwoya kumpi kumuggwa ku ntumbwe. Atuwulidde nti lwasembayo okugenda mu kkomera Masaka yafuna amawulire nti abakulu bali mu kwogerezeganya n'abasibe bakkirize nti bazza emisango nga tebawozeseddwa olwo nno babeeko ebibonerezo bye babasalira. Babazza ne babanyiga eri ebbali n'agamba akkiriza omusango ate ng'omusango ne bw'aba teyazza ne bw'aba yaguzza ayagala agukkirize asobole omusalira. Of which ffe tetujja kukkaanya nakyo wakibakako abasibe okukkiriza emisango nga tebaagizza. Nze omusibe wange yabiganye era nange sikkaanya nakyo. Kiyinza nakyogerako nti babasalira omusango ng'ate tebaaguzza. Baleete fayiro eraga nti omusango baaguzza balyoke babasalire. Emyaka gye babasibye mingi nnyo. Myaka 7 mingi. Farida Mukasa alumiriza nti mutabani we Lawrence nga naye awangalira Germany naye kennyini nnyina alina ebyobugagga bye yeekomya era nti n'omuntu gw'agamba nti banne baamutta alabika Lawrence yamulina e Germany. Bino NTV tesobodde kubikakasa yadde okufuna Lawrence okubyogerako. Omwana aleese obuzibu okusiba abaana bange ng'ate omwana oyo alimba bulimbi ng'omuntu yamuleeta wano. Nze namulaba sikulimba amazima ga Katonda omuntu yamuleeta wano namulaba yayagala kubba bintu by'abaana abo owulidde kubanga n'ebibange ebyange byonna bibbi. Eyo mpulira bubi namwe mwennyini bwe mubanga mukitegeera munamwe muyinza okuba nga muwulira bubi mpulira bubi nnyo kubanga Lawrence akoze ebikolobero bingi noono yennyini eyafudde wano muwala wange era naye yennyini yabeddeko n'ebibanja bye byonna yabitutte. Ensonga ezirabika okubeeza obutakkaanya mu kugabana ebyobugagga ze ziviiriddeko bano okutandika okuwumbira mu kkomera nga banaatera n'okuvundirayo okukandaaliriza emisango kyongereza ku lukulu. Nkooye naye ndiwo lw'abaana bange. Nze ndiwo okubagumya okuviira ddala ku mukulu paka ku muto. Baba bamutaddeko aba agenda kujja ogenda owulira nga ye tebamusoma naye nga tusuubira nti kiri impact eva bweru kwaba abataagala aveeyo. Lawrence wikiseera lwe baba babatwala mu kkooti ajja ne babongerayo. Lawrence najja ne babongerayo kati abo bannange enjogere ki? Embeera y'okukandaaliriza emisango yaviirako ne bannamateeka e Masaka okussa wansi ebikola okuva nga 16 ogw'omukaaga. Munnamateeka Sam Sechewa ng'akola ne kampuni ya Sechewa Matovu and Company Advocates lwamusanga mu ngoye eza bulijjo mu ngeri eyaleeroleka nti bassa wansi ebikola e Masaka. Sechewa yatukubira ekifaananyi ku bungi bw'emisango egyali gikandaaliridde Masaka yokka. Bw'obalabalamu emisango bwegize gitambula olaba nti tuyingidde emisango 50,000. Emisango 50,000 naye nga tulina omulamuzi omu owa kkooti enkulu ate nga mupya. Mulamuzi eyaliwo w'ekitiibwa Victoria bwe yagenda okusoma tebazzaawo omulamuzi mulala. Kakati emisango ne gikandaalirira mulimu emisango gye 2016 mulimu abasibe abakwatibwa emyaka nga 7 emabega. Munnamateeka ono atangaazizza ku ky'okuperereza abasibe okukkiriza emisango nga tebawozeseddwa. Kakati abasibe abamu beekyawa era babaga nti kakati wakabeera wano emyaka 6 oba 7 ate ekibonerezo ojja kufuna emyaka nga 12 kati lwaki tokkiriza musango guno ne tukutolerako ebbanga ly'omazeeyo ne tugwa emyaka gyo 12 n'otambula kati ogenda okusanga nga abantu bakikola naye nga kizze lwa mbeera sikuga oli nakkiriza omusango naye nga akikoze lwa mbeera nti tewaliwo mulamuzi agenda kumuwulira. So singa yali alina omulamuzi twandibadde tusobola okutegeera omuntu ono omusango guno yagukola oba teyagukola. Obulabe buli mu nkola eno ku muntu akkiriza omusango gw'atazza olw'okwekyawa ekkomera bannamateeka baboolese. Abantu abo abamu boolaba mu kkomera tebaliyo nti emisango abamu baagikola naye mulimu abantu nga balina enkaayana nga za ttaka. Oli bw'aba alina enkaayana olutalo nga lwa ttaka ng'akaayana n'oli agenda kumusibako ekigambo ekinene ayinza okugamba nti ono yazze wange n'anziba emiliyoni ng'akozesa ejjambiya oba akaso. Kakati omusango ogwo gufuuse aggravated robbery gwosebwa kkooti nkulu yokka. Kakati omuntu ono bw'aba ng'abadde mu kkooti n'alwawo nga tawozeseddwa kitegeeza omubbi w'ettaka ono ali mu kumunyigiriza omwongedde amaanyi ono akkiriza omusango naye nga teyagukola.
kyokka era kirina obulabe ne ku muntu akkiriza omusango nga ddala yaguzza n'asalirwa nga tawozezza. Bw'aba ddala ng'omusango yagukola n'olwawo muwozesa tugambe yakwata omwana ono saawa zino musanga muntu mukulu kisobola okuba nti we munaatuukira omuntu ono wanaatuukira okukkiriza omusango nga eyakolebwako ebikolobero takyagoberera. Kakati justice ebeera ya avunaana ebeera yoyo gwe bavunaana ne community yennyini. Kati buli lwe balwisa emisango gino ogenda okulaba nga tewaliwo bwenkanya mu makooti. Ono ategeezezza nti kituufu nga bannamateeka waliwo obutali bwenkanya bwe balaba mu nsengeka y'emisango egy'okuwulirwa mu kkooti. Kyandibadde nti ono yasookamu mu prison awozesebwe mangu then nga tetunnagenda kuwona gwe baakaleeta. Naye kati olw'ensonga ez'enjawulo ogenda okulaba nti nawo waliwo obutali bwenkanya, nti waliwo abantu abaaleetebwa mu 2017 oba 2018 emisango gyabwe teginnawulirwa. Nga batabani ba Farida Mukasa beeremye okukkiriza omusango gwe beekakasa nti era tebaaguzza, waliwo ekyebuuzibwa ku kiki ekiyinza okuddirira singa kkooti oluvannyuma ekizuula nti tebalina musango ng'ate bamaze emyaka 7 mu nkomyo. Abasibe bo batunuulira nnyo mu ky'okufuluma, afuba nnyo nti singa mba nfulumye ekinkolera, naye ng'ekyamazima eddembe lye ery'obwebange eriri mu ssemateeka liba lirinnyiddwa. Kaakati omuntu oyo bw'aba yali alina okufuna emyaka nga 3 n'ozuula nti ate yakatwala emyaka 7 mu mateeka osobola okujja n'osaba oliyirirwe, kubanga mu mateeka oba ososoleddwa, mu mateeka oba onyigiriziddwa, mu mateeka oba oyisiddwa mu ngeri etaliimu bwenkanya. Patrick Senyondo, NTV Akawungezi. Kale mikwano gyange mwenna abatugoberera abatambula naffe mwebale nnyo, mwebale ddala, kyemukola ky'amaanyi nnyo, kyemukola kya ttendo nnyo. Abaana bali mu kyondo kya Buwarabu sisobola kumanya nti ono, sisobola kumanya nti oli, wabula mwenna abatambula n'enkyukakyuka mwebale nnyo, mwebale ddala. Saagala mwerabe nti 2026 protestive vote gye tuwolekedde okubeera nga tusigukulula omusajja, kubanga ebyaffe byonna omusajja amaze okubeera nga alaga, obubonero bumaze dde okubeera nga bulaga nti abisaanyawo busaanya. Kakati no ebigenda maaso bingi oba oliawo away from there ewa Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okubeera nga agaana emmotoka n'ensonga ne tuzikuwa. Kakati straight right away tumaze okubeera nga eyo tuvaayo. Njagala olya ebigambo bino okuva mu Uganda ng'ekyopa Uganda. Kakati ebigambo atayongedde okubeera nga abitanya, ogenda kwewonya abasajja ababi, abasajja abannanfuusi, abasajja abakaafu. Mukwano gwange ampuliriza, era n'omugenzi Shenu Muzaata bano yaboogerako nga tanaba kubeera nga afa nti baddiikuula bennyini abawedde emirimu, abasajja baswazambwa eddiini y'Obuyisiraamu. Kaakati no byongedde okubeera nga byoleka abamu ku basajja basibwa olw'abantu okubeera nga battibwa. Twalaba abasajja basiraamu abaasibwa ku lw'akaweesi, twafuna lisiti ey'abasiraamu n'engibasomera ku mukutu wano, abaagenda nga bakubwa bukuba ne battibwa amasasi, abattibwa amasasi, abattibwa emmundu, abatugumbulwa bonna nga basiraamu. Kaakati ate njagala owulire abalwanyisa Abaganda okulaba nga bavuganya Mwami Museveni okumujja mu ntebe okubeera nga Uganda bagifuula Uganda eyo ekulemberwa abantu abatali bamukwata mundu. Kaakati ate abakulembedde bonna Baganda bw'otunulira ebibiina ebimerukawo enkya n'eggulu mu ggwanga Uganda, era nga bino bimerukawo towards akalulu oba elections nga zengedde. Kakati abasajja abateekawo parties kakati n'abasinga Baganda. Omusajja Muhammad Nsereko kakati ono yagulawo dda ekibiina ekya Green Party. Kakati Station Mayanja oyo naye Muganda naye yavuddeyo n'ekibiina kye ekya Communist Peasants Party nakyo weekiri Muhammad Munyagwa Mubaraka. Kakati ono naye yavuddeyo ne Common Man's Party nakyo kibiina kiri awo. La Electoral Commission yakakasizambu ekibiina kino tebakimanyi, naye nga bino byonna bubaddi ekibiina bakimanyi. Mathias Mpuuga naye yakagulawo ekibiina ekirala, Alhaji Elias Lukwago naye yaguddewo ekibiina. Bano bonna bennyumyako Baganda, era nga ebibiina bino byonna byenjogerako biguddwawo nga waliwo ekibiina ekikulemberwa Omuganda ate ow'amaanyi ennyo. Bano bonna abasinga amanyiddwa nga National Unity Platform, era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakikulembera, era nga kibiina kinene ddala kubanga kyaleeta ababaka abakwata mu 50 n'okusoba mu Parliament y'eggwanga Uganda. Kakati omuntu ng'ono bw'obanga ddala oli munnankyukakyuka ng'oyagala okukyusa ensi yo, tufune ensi Uganda empya eva mu mikono gy'abasajja bamukwata mundu,
ekitundu lwaki omuntu ngono obeera tomwegattako ne mbeera nga mwongera okuggumiza n'okubeera nga munyweza oba olyawo musobole okubeera nga omusajja mumusiguukulla lwaki muvaayo buvi ate okubeera nga mwawulayawulamu lwaki muvaayo buvi okubeera nga musiga obukyayi lwaki muvaayo buvi okubeera nga muvumirira ono abasinga amaanyi abantu gwe baagala mulwane mulabe nga mumukyayisa abantu musobole okubeera nga ekibaddewo mwongera okusiba akatambaala bannayuganda ku maaso kyannaku nnyo soka oli ebigambo bya muganda wange copa Uganda omusajja wa kabaka ensonga eno naye agirabye bubwe naye tulina okubeera nga tumuwuliriza kubanga ono asunsula ensonga naye Nsamba ba Lord Mayor Lukwago ba Dr. Kizza Besigye bwe kibanga omulamwa gwe baaliko gwali gwa kutuusa buyinza mu ggwanga Uganda teri kubuusabuusa oba oyagala oba toyagala ekibiina ki NUP essaawa zino bannayuganda kye balinamu ensa oba kye balinamu essuubi okubaka obuyinza obw'eggwanga Uganda oba okutwala obuyinza bw'eggwanga Uganda ofunye chance gwa FDC nti FDC yebaddewo ng'ekibiina kiriko opposition ekisinga amaanyi naye ofunye chance nti mu kaseera NUP ekwatidde omumuli oba neefuuka ey'amaanyi mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda ate FDC yeetemyemu ejjukira ekibiina ekibaddewo ekibadde kisingamu ku maanyi ku bibiina ebirala ebiyina enteekateeka z'okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda tewali kubuusabuusa gwe ng'obadde mutuufu ng'oyagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga kibadde tekyetagamu kubuuza kibadde nti obadde gyagitwalanga na opportunity oba chance ey'amaanyi okweyambikisa omukisa ogwo ogambe naye bwe kiba nga FDC gye mbaddemu etuuse nga kibadde ekibiina eky'amaanyi kigudde ku ttaka tewali kuwannanya kulala abadde opposition omutuufu ng'oyagala kukyusa buyinza mu ggwanga Uganda twabaawo nsonga ekugana kwegatta ku mugendo ogw'ekibiina ekikutta omumuli ng'ekibiina ekyo ye NUP n'ekyokubiri gwe lowoozamu amaanyi g'olina mu by'obufuzi singa obadde waddala njogera bannabyabufuzi abo be tubadde nabo ebbanga eddene abadde beefuula nti opposition bali ku ludda oluvuganya kati njogera nammwe gwe lowoozamu amaanyi g'olina singa obadde waddala singa ogakwata n'ogagatta ku kibiina ki NUP oba ku mukulu Mr. Kyagulanyi Ssentamu olaba element ki gy'ofuna kikyandibadde awo kale naye olw'okuba nti ebigendwa byammwe ebbanga lyonna dibadde ddala oba ekyokutwala obuyinza kyemubaddeko nnyo kyova olaba nti mutandikawo ebibiina ebyo by'obufuzi nga mwagala nnyo ate ekyewuunyisa nti mu kaseera kano bw'ogenda n'otunuulira agendas ez'ebibiina by'obufuzi bino ebijja mwala te ebiseera ebisinga emidumo tebagitunuza mwami Museveni bagitunuza ekibiina kya NUP ekyokulabirako ngenda kukuwa omukulu Mathias Mpuga Nsamba bwe yali ng'atongoza ekibiina kye mu bitundu eby'e Masaka jjo amazima kimanyi baamala essaawa ezisoba mu emu oba bbiri nga bali ku kibiina kya Mr. Kyagulanyi bali ku NUP mujjukira bulungi mujjukira mukulu Muhammad Nsereko y'omu ku balina ebibiina by'ebyobufuzi era abaalalika edda nti akaluka 2026 bagenda kujja bavuganye ku ntebe ennene biri lowoozaamu kyogamba nti Nsereko Mathias Mpuga Nsamba Mubaraka Munyagwa n'abakulembeze abalala tebakimanyi bulungi nti tebalina maanyi era tewali busobozi busobola bawanguza ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga kano kankaddemu Munnayuganda okategere bulungi gwe mu bwongo olowooza Mathias Mpuga Nsamba Muhammad Nsereko Mubaraka Munyagwa n'abalala bangi teekawo abakulembeze awo abalala bonna b'omanyi abali ku oluvuganya gavumenti abeesowoddeyo era abeesunze okuba nga bajja okuvuganya mu 2026 golooza tebakimanyi nti tebalina busobozi tebalina n'amaanyi gasobola kufuuka abakulembeze ba ggwanga Uganda kano kakulu nnyo ansi eri nti bakimanyi ekitegeeza nti ebigendererwa byabwe birala nnyo kummwe bannayuganda kye mulowooza oba kye mwagala oba mukategeera Kyagulanyi wanjawulo ku basajja abo Kyagulanyi omubuuza era aba mutuufu okuba nga alowooza nti asobola okuba nga afuuka president ow'eggwanga Uganda kubanga abafuula abapresidenti b'eggwanga Uganda nga togenze mu nsiko kulwana nga togenze kukola bintu byonna amaanyi gaba g'abantu ansa weeri nti Kyagulanyi amaanyi g'abantu agayina kati golowoozamu Mathias Mpuga ye kale togambe takimanyi kugamba mu bwongo bwe yeebaka bw'ati Mubaraka Munyagwa bwe yeebaka bw'ati Muhammad Nsereko bwe yeebaka bw'ati n'abalala bonna abajeema babasaalirwa kuba nawudde nti ne basaalirwa
akaluka 2026 akujja nga president bonna abasigadde golowooza kati muli neewuunya emizimu n'emisambwa gy'ewaabwe gibagamba nti musobola okufuuka president w'eggwanga Uganda bwe kibanga emizimu gy'ewaabwe gibagamba bandibadde bakitegererawo ne beebuuza ku bannaddiini ne bava ku nsonga z'emisambwa n'emizimu okugikkiririzaamu ne bayingira amaddiini kuba amaddiini gayinza okubabuulira ekituufu naye nga tukkiriza oba nga nzikiriza nze nga musajja wa Kabaka nti abakulu abo bakimanyi bulungi amaanyi tebagalina agabasobozesa okufuuka abakulembeze b'eggwanga Uganda ekiraga nti ebigendererwa byabwe watali kubuusabuusa byawukanira ddala ne munnayuganda gwe kyoyagala kaakati obiwulidde obitegedde kati ate na bino byankuleetedde bikulu era nga tukyali ku nsonga y'emu ey'omusajja nga bwe nakunyonyedde omunnanfuusi omusajja omuli w'enkwe era nga kigamba nti ono y'omu ku baasooka okuyiwayiwa ssente oba oliawo ku intaneti ng'azijja eri ow'omusajja ow'enkofiira okugezaako okukyayisa National Unity Platform ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasajja bakutte obuwumbi n'obuwumbi Museveni aye ensimbi ekane mu kibira emisana n'ekiro eri abagagga n'abaavu okulaba ng'alwanyisa mwami Kyagulanyi era mwamulabe bwe yaddeko mu Kampala ng'ayisemu yagambye mwebalanyi mwebalirira kusuula Nuupu naye nga yirabidde nti Nuupu gyayogerako ndowooza eyo ye ya mu kisenge kye wabula Nuupu ate gyayogerako ffe gye tumanyi eyaffe eyongera kukoleera eringa oluyira kubanga ebigenda mu maaso byonna biraga nti kaakati amagezi gonna abasajja baagabeesiba kaakati baasalawo okubeera nga bakozesa amaanyi emmundu amaanyi g'emmundu gaavaayo okusuula Nuupu nga ssente zimaze okubeera nga ziremwa ng'abayimbi bonna bamaze okubeera nga balemwa nga zonna faces ez'amaanyi z'omanyi ezivuddeyo okulwanyisa NUP ne Mwami Kyagulanyi zimaze okubeera nga zifeyiringa kaakati olwo ne baleeta the power of gun amaanyi g'emmundu mwalaba ekyali ekawempe nga waliyo by election eyalimu Alhaji Council Elias Lwimbazi Nalukoola bwe yagiwangula n'agiwangulira waggulu nnyo nga tewali muntu n'omu asobola kubeera nga abuusabuusa wabula ebyaliyo byagenda maaso nga tulaba amagye bwe gaatuuka ne gatandika okubeera nga gakuba abantu combat eya UPDF atayaze baali bambadde ne baleeta ne jati ne bakuba abantu okuva kwasooka mpaka ku muntu asembayo era muno twalabiramu ne comrade waffe omu amanyiddwa nga ayitawa ng'amenyebwa okugulu Council Elias Lwimbazi Nalukoola yayuzibwa amasaati ge n'akululibwa ku luguudo ng'amaze okubeera nga nominatingibwa Electoral Commission ng'emaze okubeera nga emutongoza bino byonna wadde byaliwo abasajja bagenda mu kooti ne bagamba mbu akalulu tekaali kamazima na bwenkanya era Council Elias Lwimbazi Nalukoola akabululwa ke yawangula yakawangula mu bukyamu era bw'atyo omulamuzi n'asalawo n'agamba nti akalulu kano kalina okubeera nga kaddibwamu kati bino byonna nga bigenda mu maaso Council Elias Lwimbazi Nalukoola yasalawo okwolekera kooti enkulu n'ajulira omusango era nga wenjogerera omusango guno gukyaliyo mu kooti enkulu tegunnaba kubeera nga gusalibwa oba akalulu kaliddibwamu oba tekaliddibwamu naye saagala weerabire nti akalulu konna okubeera nga kaddibwamu walina okuba nga wabulayo ebbanga eritaka wansi wa myezi 6 okutuuka akalulu akaddako njagala okimanye nti akalulu ka mwaka 2026 kagenda kubeerawo January oba mu Gwakubiri nga kino kimaze okubeera nga kyoleka bulungi nnyo era nga kitegeeza nti emyezi 6 tegikyasobola kubeera nga giwera kakati tulinze kooti esalewo oba oliawo oba akalulu kaddibwamu oba tekaddibwamu oba Council Nalukoola avaayo oba tavaayo kyekiseera kye tulindiridde okubeera nga tugenda mu maaso omusajja ono gwolaba wa Gaalubindi amayiddwa nga Jjajja Ichuli All Access Ismail yawangaliranga mu ggwanga lya Sweden eri mawanga ga Scandinavia kakati omusajja ono yali eyo naye nga mwavulu nkupe era omusajja ono yali ku kyeyeeyo ng'embeera si eri awo y'amaanyi nnyo naye nga alina kye tuyita obulamu kubanga obulamu tebusingika era obulamu tebuzzikawo wabula okusinziira ku mawulire n'ensonda ez'enjawulo zongera okubeera nga ziraga nti omusajja ono Jjajja Ichuli yasendebwa omusajja oyo gwolaba gwali naye mu kifaananyi n'amukomyawo e Uganda era y'omu ku baamukonekitinga n'amuwaneza eddiiru okubeera nga ayongera okubeera nga Isima Ichuli afuuka w'ettabbo n'avumaavuma buli munnayuganda n'avumaavuma enkyukakyuka omusajja yali omugezi omusajja yali omuyivu wadde ng'omusajja ono yali mugumba teyazaala mwana abasajja baamaliriza bamulumisiza ekivu nga bamubye amasasi agamuttirawo kale singa asigala e Sweden n'asigalayo nga abaatisa gye yali abaatisa oba olio yandibadde mulamu singa asigalayo n'abeera nga penge ng'ayogerera ensi ye ebikyamu ebigenda mu maaso mu nsi ye oba oliawo yandisigadde akyali mulamu naye omulugube ng'Abaganda bwe mbannyonnyodde n'okwagala obutaala n'obuyinza abasajja bano bye batukubisa ne bafundikira nga bamaze okubeera nga batusaanyawo butereevu nnyo njagala nsooka nkutwale mu mboozi eno naye ogiwulire
era okimanye gwakolera abasajja bano tolowooza nti bakumanyi tuli munnaabwe bakumanyi nti bakozesa bukozesa naye nga tobangako munnaabwe era olunaku lujja kukya lumu nkiddamu lujja kukya lumu kubozze ng'olaba ababakoledde ne bafundikira nga babadampinze ng'omukyala Salamu Musumba bw'atandise mu vidiyo yaffe yonaku olwaleero ono ategeezezza nti abaganda bangi bazze babalyanga kasooli ng'enkoko bw'ogisuulya kasooli nejjanga erya mpeke ku mpeke mpaka kasooli olwaggwawo kaakati nno n'abaganda bangi bajja babalya omu ku omu naye kyannaku nnyo tetuyiga bano bamala okulya bano ng'abalala bayingirawo bwe bamala okufiisa bano ng'abalala bayingirawo bwe bamala okusuula bano ng'abalala babaleeta bwe bamala okuvunza bano nga baleeta balala. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda. I sign out for now. Peace. Chuli jajja yichuli omusajja yali e Sweden nga yadaalya ku kasasiro naye yayina ekyokulya nsereko oyo ajja wano ne yeewoomya yayinfluencinga omuzeeyo oyo n'amukomyawo e Uganda wano ng'amusuubiza obulamu obulungi amusuubiza simanyi biki musajja watu najja wano ne bamuteekamu ebintu bingi oba yasookanga kunywa nanjaga oba yasookanga kubanga yayogeranga ebintu emu n'omuntu yanoga naye muzeeyo ono mulamu bulungi n'ayogera n'ayitawo naye mu byonna era kino mukiyigemu abatali mu inasaako mu byonna yayogeranga naye yagamba abantu mmwe temusiima ngamba koledde nga nwanye entalo zammwe ne batuvuma ne batukyawa ne bantu mmwe temusiima ntuuka n'okubeera mu nnyumba nalaba yiculinga nedda taasaba musabe ne mugamba olunaku lumu twali ku live ne mugamba muzeeyi uchuli omupiira ogusambye bubi nze kamba buulire kyobola nze neewala nnyo okuwakula entalo kubanga tomanyi ani anaakutuusaako obulabe entalo ennyingi temulwana ntalo nnyingi ichuli bwatyo bwe yagenda naye bonna be yali akubira ekikopo ng'awaana ichuli yayimiyako ne kugundi nga yakava kunywe n'agamba gw'omanyi Museveni gwe sipiika akumanyi nja bateeka mu drone ninawe nali ne ngamba ekyo tekiri wathe era ndooza waayitedda ebbanga ttono nnyo naye mu byonna wandibadde oyiga olwaleero genda olabe ku Chuli gye yali ava n'olunaku lwe bajja okumuziika baani abajja Balamu ne ttiimu ye bonna nga baali bamuwagira gavumenti ennamba baleeta millions wazinda bezi ku mulimu omusajja ogwo yali abakolera millions ate kimanyi tezaawera nakuwera be yali akuutira akadingidi teri yadde n'ogu yasindika yadde representative muyiga abantu ababaagala muyige okulwana entalo eziri waffe muyige okumanya sayidi ki enaakubeererawo kati buli lwembeera wano nina abantu b'entunuyane neewuunya nina omusajja wange bamuyita Ediriisa Musuuza Ediriisa Musuuza ye muntegera yalooza nti NRM yeerabira nti yakubayo kayimba ke bayita volongoto ye mu mutwe gwalooza nti baamwerabira NRM eringa empologoma enkadde eteegera ku mazzi mu bintu byonna ebiyambye abasajja bano okwekizisitinga bagumiikiriza asobola okugumiikiriza emyaka ne bwe gibaaga kati Ediriisa Musuuza abasajja abo tebeerabiranga ate n'olulala baakulabye watandise wali otandise okujjayo omutwe natunulira Ediriisa Musuuza nga ye presidential advisor ng'ali wali eri ku kalulu k'ekawempe naye nga naye tasobola na kutuukirira Museveni nga naye alina kumuteegera ku